abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ey'olwokuna ebeerawo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'engeri ezitali zimu mu ggwanga era nga n'olunaku olwaliro tuzze okwogera ku ebyo ebiriwo mu ggwanga. bannaffe abamu tetusobodde kubeera nabo, mukulu Gideon Tugume mugonvugonvu ate filosofa Kasozi naye alina emirimu emitongole gyagenzeeko. kale no mukama bwampadde abasajja bano basiniya ababiri neŋŋamba nti kambakwasaganye mbanyweze mbakamuliremu ddala konna konna ke balina, kubanga obudde kakati bulina bulungi nnyo, ngenda bakamula bulungi nnyo nammwe abalabi tuwoomerwe. mu studio olwaliro ninamu mukulu Diini Saabalubowa yemberi ya kuno Saalongo, owa TVT tuli naye mukulu Stanley Ndawula owa The Investigator naye tuli naye, nange Kwezi Robinson owa Kwezi Media Group wendi. tugenda kutunuulira ensonga y'ababaka ba paliamenti abasitula wiiki ejja okugenda e Kenya okuzannya omupiira, era nga abamu ku babaka tujja kuboogera wano okuva mu bibiina ebyenjawulo abagenda okuzannya omupiira n'ensimbi zibagenda okufuna, allowances n'ebirala byonna. tugenda kutunuulira ku nsonga ya Speaker wa Parliament Anita Among, akakiiko aka Equal Opportunity ne Public Service bwe bamusabye okumanya emisaala ababaka ba Parliament gye bafuna n'ensako basobole okwetegereza kiki ekiriwo. Ministry ya Public Service ye ministry evunanyizibwa ku by'abakozi mu ggwanga, ate kali akakiiko aka Equal Opportunity gye katunuulira engeri abantu gye bayisibwamu n'obwenkanya obubeera buliwo. Sebo mukulu Saabasokuuza baniriza nnyo buli omu atugoberera okusinziira gy'oli, n'emikutu gino gyonna buli omu enjagala gy'agyagalamu. Kwezi Media Group, TV10 saako ne Investigator tukiikiridde Kasozi Samuel filosofa, omukutu ogwo nagwo gye guli, ne Gaakyalo. Era Gaakyalo oyo luli yatugamba bannaaye muntuusiza obubaka buno njagala Gaakyalo eve mu Sasa naye terina kamera. So nja kusaba ku lw'okusaba kw'abangi abagoberezi ba Investigator, TV10 saako ne Kwezi Media, muyambe Gaakyalo efune kamera eve mu Sasa ebeere nga esabula buli lunaku. So abakulu bano bonna nga bwe tutudde wano tuzze okulaba nti tumaliriza wiiki nga bw'ebeera, kuba buli lwakona tutunuulira ebikoze amawulire nga ne bwe bibeera wonna. Mbasaba mulange n'emikutu gino gyonna era mwongere okubawagira n'okusiima kwammwe kwe mutuwa. Tuli beetegefu okuba nga tubaweereza nga bwe twasiima. Nsanyusa okulaba ejjembe lya kuno natuuse dda nnyo, libeera kyokoozi ng'abantu. Stanley Ndugu Ndawula, the Investigator Zero, the gun that fire, not the one for hire. Nsanyusa okubeerako nammwe nga bulijjo ku mikutu gyaffe gya Investigator, Kwezi Media, TV10, Gaakyalo ne Kasozi filosofa. Kasozi nze wetujjidde wano badde sinnababuulira, yakedde Luweero eyo balina mu High Court, naye ng'ajja abadde agamba nti ajja naye tajja tusanga kyenkakasa. Ate muganda waffe Gideon tukusaasira, na bonna abalwadde, Gideon mulwadde, nammwe n'abalwadde abalina obuzibu obw'enjawulo bwe muyitamu, tusaba Mukama abakwatireko. Ate mmwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo, nammwe tusaba Mukama abayamba abaluŋŋamye mu bikozese bulungi, oba oli awo biyambe n'abalala. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Ekyabaddewo ekiro leero ndowooza abaseno kye bakoze, twabakubidde ennaku 2, twabatandise Lwakusatu ne tubamaliriza Lwakuna. Nti gw'endegeya gwasaliddwa situne kyakukola naye nga nsanyusa okubalaba. Tuli bulungi. Zireekaana.
kale nno bwetyo tugenda okutambula lunaku olwaleero nga ngenda kutandika ne mukulu Dini Saavwa ku nsonga y'ababaka ba paliament abagenda okuzannya omupiira. Ababaka baagaana okugenda eggulu nga bagamba $5 billion sente nnyingi nnyo era gavumenti sente ezo yandibadde eziteekamu ebintu ebirala naye kaakati bagenda Kenya ku $8 billion leero bazisaze ne zikka 8 zibadde zirabula babadde mu 9 oba nezigwamu awo kati ziri 8 era ng'ababaka banno bakulemberamu okugaana okugenda eggulu okuteesa luno be bakulembeddemu ate okugenda okuzannya omupiira era nga nokayuka yatutambula kasatu musanvu nalina opposition y'omuntu agendera nga ye agendera ku nnyonyi tikiti ye yawedde era nga mubanga lya wiiki bbiri agenda kufuna alawensi yakadde 58 n'ababaka bagenda okugenda wiiki bbiri bagenda kufuna $30 nga kitegeeza nti no leero opposition agenda kuba nga afuna $1 lwenda ku lunaku ate wali ababaka bagenda kuba nga bafuna $7 kale nibwe bintu bigenda ndaba era sente zasigadde nga bulijjo bwe zibadde ziri kulozira oyinza okubosa busimu weno nga bwokuloozamu naye oli abadde afunanga lwendera buli babadde bagenda padyemu wolunaku olwo era olulala bye byamuzaalira akabasa nga yasaba nti bagenze n'atuuka eri n'atamalirizaako nnaku ababaka kano akantu ekino ekintu bakikozesanga engeri y'okusikayo ku kasente omanyi bwe tuba tukufundikira omwaka palamenti erina enjiya gyeyiyizamu ababaka baayo esente bazikozese zijjukira wano twali mu covid nga bali mu kusondesa abantu sente ez'okugenda okukola omubaka omu yali Sewungu oyo bayi yasituka n'agamba nti beetaaga nabo bennyini okulaba constituency zaabwe bazikolamu mukyala Kadaga oyo baali bagenda kuyisa sente z'amata mwe yagayanira nti baatutte $10 billion ez'okugula amata ge yagamba nti gali expired bagagabira abakyala mu malwaliro kati ne bakwatayo ababaka buli muntu ne bamuwaayo $8 million mu covid awo era sente ezo ne bazitwala kati mu kukaayana lwaki beeyogeza sente Kadaga kwe kuvaayo naga nti lwaki mutunuulira zino ffe ze twewaddeyo ng'ate mmwe mwatutte mwe mwatutte ziri mu kaseera ke kamu era ako palamenti yaffe bakatukubire omuntu ekifaananyi akitegeera luli ku mulembe gwa Sekandi Kadaga ndowooza sente za constituency fund ze bajjawo ezaali $10 million development fund eyo gye balinga babawo $10 million naye omubaka bw'aba yakayingira palamenti afuna obukadde 2 sente ezo ziba za oluvannyuma lwa myaka 5 ebibiri ebyo bibeera byakugula mmotoka gyagenda okutambulirangamu kino bakikonsidalinga nga batunuulira mbu abantu bano abava engulu eyo omuwakano kabitiizi tekajja mutuusa ajja kujja kikeerezi bikikuba tekadduka nnyo ali bagamba babagulire ziri emmotoka ensajja ne basaba $2 million sente ezo ne bazibawa kakati jjukira eriyo omubaka nga Nambooze n'abalala ababadde mu palamenti ebisanja ebisukka mu 3 kakati bw'oba otunuddemu ebisanja 4 bw'aba ali mu bisanja 4 ezo zibeera $8 million omubaka omu zaakoze eki zaatutte kwezo teekako sente nawulira kati bayongezaako bagattako balina sente ze bamuwa eza airtime luli yali $1 million buli mwezi kakati zirimu $1 kwezo gattako amafuta gatambuza buli lunaku buli mwezi baali luli babawo $2 million kati nago bagongezamu mu amafuta gaali era recently awo ba mwezi ndowooza gwali gwa 8 gwa 9 awo babawa $1 billion zaali 46 ezaawe ezaabaweebwa mbu bakozesa amafuta gaabwe mu biseera nga amafuta galinnye nnyo kati balina okugaba fundinga ezo sente ziri ku mubaka waki wa palamenti kati ezo tuzisuulamu busuzi nti zijja buzinga bayidawe naye omuzaafuna entuufu omusaala guli mu $30 gattako airtime wa $1 million kati n'ekitundu ogatteko amafuta katubalire ku bbiri ziri kubaza enkyali certain nti zemmanyi bwe zaali kwezo oteekeko sente ez'oku ng'oggyeko no padyemu gwe bafuluma ezo $720 olwenda ze babawaayo ezo soko ziteeke wali wabbali kati tubale zino eziri nti buli mwezi zirina okubaayo 30 gateeke wali alina insurance etakka wansi wa $1 million era bw'agamba okulwala wano balina okumujjanjabira ku insurance eyo ya $150 ye n'abantu be bana
ye mukyala we n'abaana be bana. Oba okitegeera bulungi. Kakati kwezo gattako sente ze bawa omuyambi we akola mu ofiisi ye omusaala gwe gye guli. Ogatteko esente ze balina okuwa ddereeva amuvuga. Abasajja abo bakopi nnyo n'ez'abaddereeva bazirya. Kati bawunzika abamu bazibaliddeko. Kakati gende era weetegereze nti buli mwezi emabegaawo nakazaako Kalwango oyo nga balina okufuna $8,000,000 eza insurance ezo ze bateeka. Kakati insurance company eri awo bagiyita is it A plus something yeyina okubanga ebajjanjaba. Kakati ababaka bano tebagendayo kubajjanjaba eri. Sente ezo bategeragana n'ekitongole kino ekya insurance ne kibabwa sente ezo. Kakati na ku 8 kuli n'atwalako 6 insurance n'etwalako $1,000,000 meka. Era bangi nnyo ogenda okwetegereza gwe weebuuze abalina okubanga bajjanjabirwa eri gundi ebiseera bingi nnyo tubasanga bali mu lwaliro ku kiriniki gyali balimu kumujjanjaba. Ng'ate alina ojjukira nabeerako ku insurance yali nga nkyakolera NTV. Bakuwa kaadi ne bagamba amalwaliro agatujjanjaba ge gano. Kati gwe bw'ogenda mu ddwaliro eritali mu lisiti eno ezo sente gwagenda ozeetoolera gwoba oyagadde naye baba n'amalwaliro agali ku lisiti eno nti bano betukolagana nabo era bw'oba olwadde gwe otwalayo kaadi yo ne bakujjanjaba ne bakuwa ebbaluwa eyo gwe n'ogitwala ku gundi bali ne batemako be bamanyi simanyi lwaki. Kakati jjukira nti bo sente ezo babinamu engeri gye bebala naye kati bano ababaka ezo bazirya era Kalwango oyo y'omu ku bazirya. Y'omu ku bazirya kuba nali mubuuza nako n'ayagala okwekyangachanga ku simu nze ne muteekayo mu mawulire. Simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Kakati ezo tukyabala mu ssaala guli gwe bamuwa naki kakati tuyingire mu buno bwalaawensi. Ababaka bano buli lutuula balina era sente ze bafuna nga paddemu w'okulya n'okukola biki ebitambulirwako byonna. Kakati ekisinga okutwewuunyisa kiri ekintu kimu nti mu nsonga ezirina amakulu bagamba essente y'omusolo eyonoonebwa. Naye olw'okuba nti kati zino zijjidde mu kaseera tufundikiramu akabagenda kumalako bayitaaga sente za Krisimansi. Ate tuli mu fayino ya kubanga guli omwaka gwe tugenda mukakati mu byobufuzi guno gwe mwaka gwabwe ogusembye ogujja togenda balaba mu palamenti bali mbabeera mu constituency banoonya bululu. Kakati ogwo omwaka ojja kubalaba nga babbalirirwe okujjera komiti zibeera zituula kawunguko batere badduke bagende mu constituency banoonye obululu. Kati bw'atasika ku busente buno jjukira ababaka bangi abo mubalowooza nti balina ssente naye ago 30 genkumenyedde ogalaba bagenda okuwunzika. Waliwo abawa akatuuka bw'ati bamanerenda ne bayingira ne bamuwola ssente agule ennyumba afune waabeera kuba bamu bava na mu galagi kati nga Mwanga Kivumbi yali asula mu galagi wa muganda okujja okwesimbawo ng'alina essaati emu ne suuti emu muganda we yagifuna wadde obbyawo tebasookeramu campaign najja okukuba akalulu. Kati bwe kamukalubako n'atakawangula ate n'atandika okutambulira mu ngato n'emugwako olubege. Jjukira akalulu ke kalimu ebizibu bingi nnyo era bagenda okukalangirira nti kakati akafunye. Ekigambo kye yasooka okwogera kuba nali omu ku bamuggyako interview n'agamba yesaba kakati ndabike nga ntereera ng'atudde bw'ati wali ndabike nga ntereera n'ebintu bibadde bintabuseeko okitegera. Kakati kati bw'ovaawo babaka nno bangi nnyo bemmanyi kubanga ne Mabikke yali asula wali ku muzigo emakindi awo ne bamugulira essuuti Sebaana ne Sebaggala oyo ne bamuleeta gye yeesimbewo bagijja na mu kiyemba awo essuuti oba ozimanyi ezaabangamu obukuubo buno bwe buti ng'ezaaba Headmasters batera okwambala. Kati najja n'ayingira olwokano lw'ebyobufuzi. Kakati suubira omuntu oyo azze bw'atyo bw'atuuka tomusuubira kuba nti buli essente neeyita mu palamenti anaagireka tagenda gikulekerawo. Kati okujja ku pointi eno ey'essente zino ze bagenda mu byemizannyo tusooke twebuuze what did we benefit from okwetaba mu mizannyo gya East Africa? Tetusobola kusamba wano mu constituency zaffe kubanga
if we are to look into a way of how to mitigate money zino zetwewonoona okufulumya twalibadde tuteeta ekiteeso ne tugamba nti okugenda okusamba eri wasirowooza nti nno ne bwe tutazeetabaamu zirina kye zitukosa tebirina we bituyambira kankubuulira amazima tetulina tufunamu ki that is 9 billion olwo luguudo lulamba dwaliro ddamba tukyalina abakyala abagenda mu ssanya ne bafiirayo nga talina yadde kamamakiti ako ke babawa okugenda okuzaala to this extent tukyalina abaana abawala abali mu myaka 12-13 aba batandika okugenda mu nsiko bazize emikono emabega takisobola nga agana n'okugenda okusomola okuba talina kapaadi ako ak'23,000 if we divert that money tugaa nti okerero zino tuzeeresezza tetugenda gendayo sente zino tuzikwate zigende zikole ku nsonga eyo mu Uganda yonna ojja kulaba nga tutungudde ebintu ne bwe tugamba bugambi nti zisimbe Naikonto mu constituency buli mubaka zabadde agenda okutwala tuzitwale mu constituency ye asimbe afune amazzi kubanga tulina task eya millennium goals ze twasaba nti by 2030 tulina okuba nga tulina amazzi amayonjo mu buli nnyumba tukyalinayo abantu kwezi abanywa amazzi nga banywa ku gante bwenywa wali nga bwe bajja ne baleeta bafumbe emmere kakati omubaka ng'oyo bava e Kasanda si ono gundi Mushabe osimanyi Oshabe ntera nnyo mulaba nga azunga mu bintu ebitalina makulu yabeera ku biteekateeka bitakwatagana n'abireeta simanyi kino simanyi principal yagambye nga banoonya emikono lwaki tebatunuulira ne bagamba nti zino ssente zetugenda okwonoona era bwetegereze bonna teri n'omu kakati anyega basirise babatereyo akasente kano bagende okitegera bagende ogw'omupiira senga babadde basamba na constituency twandigambye nti tulaga solidarity buli mubaka alaga ekyalina mu constituency okitegera naye we are wasting money ez'omusolo ku kintu ekitalina kye kituyamba yeti luliro twali omanyi nze abantu bano nze lwaki mbalinako nnyo akakwate Nambozi oyo yali ku CBS okwa just remembered n'agamba Medi Nsereko Medi twali balikayanira kintu ky'ababaka olubali bakwasa emmotoka ezaali zipakinga ku pavements nga bagamba parliament ababaka bangi tebalina nabo bapakinga ki emmotoka zaabwe naga nti nze mbadde nina ekiteeso nzijukira kyeyo yaliko Namboze Muwanga Kivumbi kwaliko Semujju kwaliko oba nani wa NRM Kasule Robert n'agamba mbadde nina ekiteeso tuddire ministries zino tuzijje mu kibuga wano ne parliament ereete etteeka nga buli mwezi ebaako district gyeteeseza Namboze yennyini oyo Kalimingobya alya mu lulime ne mu luzise tuvenga wano n'ebintu byaffe ffenna tugende ewiiki eyo gye tunaamala nga tuteeseza eyo tujja kunywa amafuta geeyo tujja kusula eyo tujja kulya bintu byeyo district eyo ejja tufunamu then enkya tugende mu ndala kitusobozese n'okwetegereza engeri gye zirina ebizibu byazo bwe zirina tudde okutuusa wano okuteesa ng'omubaka bw'aleeta ekiteeso nti twetaaga amazzi ekabulamayiro nga ddala geetaagisa naffe twakirabye kakati bw'amala obbireeta nabagamba mwami Museveni ye muntu awuliriza opposition yegamba ki buli kyalaba nga kiyinza omukubya akibaleetera n'akibawa sitanono yabagambako nti akuwa omugwanga gwa Nairobi nagamba gusibe ng'ogizeko oti naye kati wasoose kuyisa mu bulago kati bw'ogiramu kati nibwo otuweekanga gwe weetuze kati ye Namboze omusajja bw'amala okiteesa n'abagamba nti akali tebaakaayana nga bakisuulawo kakati olw'okuba mu kaseera ako baali balaba nga tekibakolera tekiri mu feva yaabwe bagamba ezo sente za muwamisolo tugenda kuzoona naye ki ekyava eggulu kuba nze nagenda eggulu nga ngenze kukuba bifaananyi ebyo ne mmala obbikuba nenkuba aswaranki nenkuba atyaka byali bimu ku birina okuteesebwako era ebifaananyi byange ne babigula nze nenvaayo that was a special contract given to us ne tugikolako mwe baleetera etteeka mu lutuula lw'eggulu mwe baleetera ekiteeso ekyo ekyokugjawo ekitongole ky'emmwali UCDA byali ggulu gundi era ye yaleeta position yeeyo Bwanika yayimuka n'ayogera
n'awa submission president n'agiwuliriza. Mwalimu okuteesa ku nsonga za ranches ezo eyaswa etudde ku 165 square mile nga gavumenti ebuuza ettaka eryo lyonna likola ki. Ebifaananyi bwe twabibalaga ekiriko bye bamaliriza nabyo byo sijja biyingiramu sibimanyi ne tukomawo. Bwe tudda mwe mwali issue ey'okugjawo eddaani rope bamukubeko akalulu. Kakati bano abataagenda abateega nga bali bamaze okusala katonga bakomyewo eno ani Kaluma bakomyewo eno bajje balwanira eno biri bye baateesa eri baabimanya era waliwo bye baasobodde okuwangula. Kubanga ebitongole tebyagenze n'ekyalo kijja genda ekyukkirizo baga kigenda kijja genda kiri mu interest yani gwe kyoba osooka okubuuza. Bwe balaba nga baleese etteeka lyonna mu parliament osooka kubuuza in whose interest. Bwe liba nga liri ku side kakati njagala nkubuulire Mwami Museveni mu rapa eno gye tugendamu esembayo gyali bwe kiba nga bwe kiri nga bwe tuwulira boogera agenda kufuba nnyo okulaba nti akendeeza n'okuziba ebituli ku buli ssente efuluma okugenda mu opposition mu bungi because he has discovered nti essente zino eziri mu ofiisi ya rope mpitirivu nyingi kati alina okukakasa nti ebibiina byonna bizirinako omutemwa era bizifunako bizisalirawo. Kati baba nga bazikayanira bangi ozisaasaanya obubi tekubaawo. Kyotana bakwetegereza ate ne bano kye balwanyisa tebalwana tteeka balwana ssente eno mpitirivu gwe biliyoni 4 oba 3 buli mwaka ezijja mu ofiisi ya rope nga zirina okukozesebwako ebibiina bino ebirala. Mbuulirako wali obasanzeeko nti rope ya organizinze conference n'atwala abantu bonna babaka bonna ebibiina ebiri ku gundi bagende badisikasinge ku kino zirina kukola ebyo batambula bokaka gundi. Ekyo ekibiina ekiba kiri mu buyinza ne FDC bwe badde ekola ne DP bwe yali ekola kuba be babaddeko ne baropes ab'enjawulo ne bano kati abalimu bwe bakola. Kati bino ebibiina ebirala nga Jema ekirina omubaka omu baba meka ne gundi bo babuuza ffe tugenda kufuna mu kodi kuba tetuweesa nnamba ebimwe gye mwogeraku. Kati bw'ogenda wetegereza ebyo ojja genda okulaba nti ensonga eziba ez'amakulu tebagenda zifokasingako naye wali ke baliirako akasente nnyo togenda kuwulirayo ayombesa mupiira guno gwe bagenda kusamba. Nalabako Zaake ng'ava ku kitanda agamba mulwadde bamukubye amagulu bagamenya n'agenda awangula empaka e Tanzania n'adduka n'asinga n'omudaali n'agutuleetera era n'amubuuza engeri gye yawanguddemu nga mulema. Okitegeera kakati ate n'ekyava mu ekyo kimanyi kati olwo baakunga Zaake yakwata ssente n'aziwa omuvubuka bamuyita Bibu Buwembo ne bagenda bakunga oyo ayagala akalulu akamulema kati n'akunga abavubuka ne bagenda beekalakase mbu bakudaalira abalema. Kamulema emirundi 3 tayinza kawangula toyinza kuddingana kibiina mirundi egyo gyonna. Yagenda nawulira ayinza osuulirako obubizi obwo kuba yasinga okuba neyo bizinesi. Abibu Buwembo yalina Kamada Jamiru ne Mustafa basuula obubizi alamu ebeera mu kugirya okugisuula tekiina buzibu ogisuulira omuntu n'ogenda n'amanya nti ekyo ekizibu kiwedde. Kakati Zaake amuwa ssente bagende beekalakase era ne baleeta obubizi awo nga babusiize Cutex ne gundi ne lipstick obwamusibye emyezi 4 n'abeere luzira kujja baali bawakanye ekyo nga kyali kyava ku misinde gino. Kakati weewuunye naye raba naye Uganda nsi eno nyangu ate omanyi lwaki eyanguyira abalimu kubanga abatamanyi baba n'emirembe mingi nnyo obutafaayo ku ebyo batamanyi kati abamanyi ate ffe ne tukaluubirirwa nnyo ne tubeerawo nga bitulumya omuteno ka naye obuwumbi 9 obugenda awo abo abasajja baalyako ssente z'amafuta okuyisa ekibiru ky'amafuta oba mwakitegerako omwali okugamba nti payipo ey'amafuta ge tugenda okukozesa wano mu Uganda terina akyogerako gundi eyo refinery bagiteeka empiki
yensonga olaba bali mu kukola express y'empigi kati agagenda otundibwa ebweru gagendebwa e Tanzania ekyo teri akibuulira bannansi ku babaka ba palamenti ani gwe wawuliddeko ng'akyogera ng'ate ne ssente baazirya nga babiyisa okitegeera baazirya nga baziyisa kakati olw'okuba bakimanyi nti jjajja mwami agenda funa nnyo mu by'okutunda ebweru biri byaliko focus abantu bonna bwe baba diverting nga bagamba amafuta bagatwala e Tanzania lwaki bagali finaling ready naye ng'ate empigi gwe webuze ki ekikozesa mpigi express essaawa zino egenda kuvuga mafuta kulabika nga baganguye okuva ebunyoro gasibire empigi refinery ya Uganda abannansi ge tugenda okukozesa wano gagenda kuba mpigi era abasajja abanene bagenze dde empigi ne batandika okugula poloti kati 5 ku 10 y'empigi eri mu miliyoni 8 eka y'empigi eri mu 15 bajja ne bagula kati gavumenti bwejja bye bino Franka tumwebaze byakoze ekyenjojo bajja ne bagula ne bamanya nti kakati omanyi bawonoga nti Sitanula amanyi nti wano kuyaya mu budda balina oyisaawo kuloso balina jana flyover nagakangule wano nsirike kati okujja ogiyisaawo ne bamusasula buwana na bwa sente watulagawo ne weebuuza ki ekyakubya ekyali kitemya abantu b'e Masaka genda oddeyo weetegereze buli homestead we baatema pipe eno weegenda okuyita ba threat muveewo compensation tejja kubaawo ng'emala muveewo Segirinya gwamukuba bukubi ne munne ebyo kamuleke kuba mulwadde gwamukuba bukubi balina bye batakkaanya n'abasajja abo ekyo ye tumuleke abeere mulwadde ate n'alani babatabukira bali ne babagoba agenda improving kye bakoze mama we kye namwagaddeko kyabadde kimu nti wali we babadde bamumanyidde yamugjeewo n'amufunira awantu nina we nabalabyeko awo n'amufunira awo n'abateekawo ne bamuteekawo kati n'abadde bamwesomberako basobole omuyamba okulikavalinga omanyi teri kintu kikalubiriza kubanga olina ekintu kyestrugglinga nakyo naye ng'ate n'abantu bakufuukidde ekizibu wakati bw'otunula essaawa zino omwana alina pressure ya bintu ebi alina obulwadde obumutawaanya bw'alina okujjanjaba obumulumidde ebbanga asobole okudda engulu okitegeera kakati ate pressure gy'alina kyekibiina okuba nga kimuleetedde kyo kiri serious nalabye Nalukoola atudde ne wansi mu ttaka ali akatogo k'abakyala abakadde nga lwakalulu kakolerera waswa kayagala ono simanyi Fumbiro kayagala ayagala awo kawempe bonna baagala eyo yasooka kwagala kya Segirinya kakati waliwo ono omuyambi wa gundi Don Self bonna baagala ekyo kifo kya Segirinya n'ekya Bashiri kati bw'ova mu ebyo byonna kuba lutalo kakati olwabaluseewo olunene ennyo Lubongo yababadde bamwagala ajja ayimirire mu kifo ky'obwa omumeeya Nyanzi n'alemeramu ate gundi naye Lubongo yanagamu temugenda kunswaza ate kati gwe sekuritale jeno aba ayina okugwa wamulabawa sekuritale jeno gwe bawangula naye kati ono tasobola wangula Kampala gwe ne b'omutunuulira byonna tasobola awo obwambega bwe buba bugudde on my matter zino sente zo baziridde kiwe deni kasala kigambo ate obwambega kakati kyenjagala okubuuza Sitanule osobola okuweerera kale katugambe Patricia wano n'asoma bulungi nnyo n'amaliriza okusoma addukanya bulungi nnyo yayanga bw'omulaba naawe olinamu essuubi nti agitutte muki mu maaso kuba tokyamenyeka naye n'amaliriza okusoma n'agenda ku mulirwano wali akoleku ya mulirwano agiddukanye bulungi egenda evuganye eno ddala aba yakoze ekyo kye muba mwatabuse nnyo naye kumbiranye ki kye muba mwatabuse nnyo naye omwana yasomera e Harvard n'ajja dde mu by'okwesiriwaza mu kunywa enjaga ekamwokya wali Kabule aginywa byeyatandika naye luli yalina akakoola nga ndaba ali akakoola ngeri gye bakalyamu n'okunywa enjaga nabwo aba demonstrating yanyweddeko
mukaku nagamba muwana nateka kunikufira nakakoola nagira mukaku gwe mmanyi teyawemuse naye emyaka gya mukaku giba tegikyasaana kulya kakoola akali ati alaga abantu nti okakoola si kabi kale ye Lubongo yalikalidde yalikoze byakoze naye mukaku ndaba emyaka giba gigenze okulya akakoola akakoola kalikeni giba gigenze gwe akakoola ako kaleega oluba okalya luba lugende noweruti obanga gwe kubanga gaya kikoba ke kakoola ako kati okagayo kagende eno kati agenda kumaliriza ng'oluba luyiise behind the scenes eyo ninagwe nali wadde gwe mmanya akalya natubulira ekiba tekiganya okujja okigaya n'okikongokako bugumu n'okiwanda wali kakati kijemuki kati mukaku okugaya akakoola kubanga olina kubanga kiweze ettama bwe kiti okugjamu omwasi kati jjukira buli kyokoma okupakirayo olina opakirayo obit gye kakoma okawa ne obit nga akendera kati olina okuba nga olya nga ekintu kigajja ogenda okulaba oluba luyongera gende noweruge kati ndaba nga alien skin awo teyatukoze bulungi teyatukoze bulungi kuba kati emba ziba zimuluma muno wagendera okwebaka ate nga alina okukola talkshows ez'enjawulo nga ndakusa mwezi mukaaga infact byonna kale ngaebwe biri ku parliament katubiteekemu bafunyeyo akasente naagamba nti nze nsire okubyabya kakati baatutte omusajja gwe bagenda oku unveilinga ne bamutwala simanyi lwaki aninako olutwe olubibu lwafuna akasente nkamanya kati bafunyeyo sente ziri mu biliyoni 15 esente ezo zino zaali zabano kuleeta ono mu ddiiru zaali zabano ate zaali 5 biliyoni 5 zaali zabano kuleeta ono 5 kakati waliwo 15 ezayiseemu kati ne wabaawo ddiiru eyayiseemu bano okuleeta ono era nga mukaaga bagenda mu anveili ng'agenda kujja ku wa pulezidenti wano nga kugundi ng'okkirira kusanyu bebezi home awe wegenda okubeera kati bye byatabudde gundi ekyo ekifo kisya Sematimba kyani kakati gundi nno bye byabatabudde ne kabuleta ye n'ava mu ole gundi alliance n'agivaamu nti bano si beerufu tebayogedde kasente kano era mu bwe yadde avaamu yabadde anyiigidde nnyo mukaaku ne mabige eno erubowa naye mpugano tamala gagenda mu ddiiru z'abaana bato tamala gagenda mu ddiiru z'abaana bato no just abasajja ba DP bo bakimanyira wali olidde ku sente ya Lukwago zazisuka akakadde kati oyo wali olabyeko ku sente ya Nambozi Nambozi oyo no nalabako omukyala yamugulirako ne kati ate nze kyensinga okunyiigira ku bano benjogerako baali badde beebaza nnyo mpuuga gwoyo gwogamba mutavaako kasente nedda gwe tomumanyi mpuuga gwe mmanyi nga nedda tamayini kateegwe lwamuwanga Kivumbi Nambooze n'abavubuka awo abalala kakiriiki ako nga bwe kaali bonna abaali balinamu ku ssente yali Lukwago Sseggona kuba bo baawozanga emisango naani Kasiba nte yali ali ku CBS Musuubi gurupu eyo naye kati bano ababiri muwanga Kivumbi teyalina mulimu Mpuuga yasuubiza Tamale emirundi akakadde kamu n'ekitundu n'amuweerezaako emitwalo aga Tamale yakanda kuvuma bw'aba amuwadde 5 yagamuwa akakadde kaabulirayo bw'aba amuwadde 5 awumanya yagamuwa Tamale musajja yali muzira nnyo okujja ku Mpuuga emitwalo 5 naye kati benkugamba bano
kuba nze mmanyi nti Muwanga Kivumbi bagenda nga wali ku data mine nga bamanyi nti oba bannannyini baayo nga balina okusayininga sente ezibatwala okutambula ku buleediyo obwo kuba anoonyezanga obululu abo tebasaana vuma mpuuga kino ekya equal opportunity ekibiina ekyo ekyasabye sipiika abawe empalirira abawe salaries bafuna ne ministry ya public service sipiika naganaga nti ero parliament yetengeredde ffe tetuli bakozi ba gavumenti tolina kumanya misaala gyaffe yabadde mutuufu mu ngeri emu oba endala nzijukira Katolu Bwama gwoyogerako bwe yali ava mu gundi olaba bw'oba olina ebitongole byokola obeera ku NSSF senga okulosinga n'ofuuka memba wa parliament oba togenda ova ku NSSF era Katolu Bwama oyo yali abanjoba NSSF miliyoni bazaalinga 108 bwe watyo kakati anti sente ze yali ze balinga bamusalako ku CBS yazigenda ku NSSF kakati bw'asala n'agenda ku bwa memba bwa parliament n'awandiikira NSSF n'abagamba siri kuno kati ndi ku pension mu mpeeki bazimuwa kuba n'emyaka 5 yali agaweza okudda waggulu bazimuwa n'agenda nazo parliament lwaki agamba nti yeetengeredde teri under public service gwe bakola wa interview ya public service era tebabeera na appointment rate yabadde asabaza ababaka yabadde asabaza abakozi bano abaliyo ez'ababaka tasobola zifuna kuba ababaka tebalina standard finti yeeno buli kadde baba beeyongeza juzi Sewungu yali aleese ekiteeso babongeze sente simanyi lwaki ayagala nnyo sente oba lwakuba yali musomesa okitegere kati ababaka tagaba okujjako ng'omusanze mu bbaala naggulira eccupa ya bbiya n'onywawo era omuntu omukodo yenna omuteganga mu bbaala kati bw'oba onywa naggulira awo batojja ziryako kati ate bw'aba naye tanywa nga Lukwago oba ogenda zinywerawa mulina kulinda mawuledi asobola okugula ente Lukwago asobola okugula ente ekyo kiza atalina buzibu agigula kuba ezo zo nzira baziwaayo nnyo bulijjo bwe bite byabiwaayo ki baziyita mpeera nedda ojja kunyiiza abasiraamu bakunyiigire kakati ono aba equal opportunity bagenze mu kifo ekikyamu ku budde obukyamu okusaba ekintu ekikyamu tojja kutegeera sente za parliament zeefuna kuba nkugambye tebalina gundi nti yeeno olaba baagaana okuyisa weegi bill omukozi esente entuufu z'alina okufuna kati ate otegeera ezaabwe tosobola nze kye nalirowoozeza kiri ekintu kimu okusobola okutereeza eggwanga lino tukendeeze esente ezidiibuudwa ennyingi we zityo bandikendeezezza ku omuwendo gwa parliament ogw'ababaka babeereko ne specific amount of money nti tezirina kusukka miliyoni 10 ojja kulaba nga batono nnyo abajja ku mulimu ogwo naye olwokuba nti wano bamanyi bali ku mugano gwa nswa kawungezi lwaggulu basobola okweyongeza wabaawo ekibiru kye baagala oyisa awo ezo ne ziyingirawo kuba tewali tteeka ly'e Uganda liyita nga teririiko ki ate Ssenyonyi teyatunda ennyumba ya maama we wali eri olaba ku lukadde ekyengeraawo yagitunda ne bayingira parliament bwe yajja yalina okubba akamu olusambu bagule gye bagula bafuna ennyumba kati weyagulira girlfriend n'agulira n'omukyala kati ate oyinza okugaana okugulira maama wo nga watunda yiye nga akavidiyo kasala oyambala akuba kyakyakolamu ekibi kiri kimu kwambala busuuti bwa mukiyembe mukulu sitanwe ensonga zonna ziwulidde abaka bagenda kuzanya mupiira owulidde ensonga zonna bwe zitambula abayiko opportunity baagala kumanya baka bafuna sente neka ne public service yagala okukimanya byonna bikyagaana equal opportunity nze ndowooza nti manyi eggwanga lino lyayingira mu buli kintu bakiteekamu ebyobufuzi kitegeeza bakiteekamu ebyobufuzi kakati equal opportunity ani abadde abamanyi kitegeeza balina ne sente ze babulankanyako awo
netuwandiikako naye nga abantu tebategeera kitwogerako tebamanyi na bye bakola kitegeera so kakati ndowooza bayagadde babadde bamanyi omanyi omukyalo oyo Anita Among she's very predictable badde bamanyi bwe banamuwandiikira bye bamubanja bamanyi bikyamu naye nga bamanyi ajja bakola ki ajja bateeka ku mpewo ajja baanika mu ggwanga kati almost abantu abawerako bamanyi ki equal opportunity eggulo twadde tubyogera ku investigator kati bibino tubyogerako then somebody afaayo ajja kunoonyereza equal opportunity whatever commission bo bakola ki simanyi oba bali mu gundi mu list y'ebitongole ebyali birina okubeera mu maanyi ng'ekitongole ekyo era juzi kyekyafunira alipoota okulaga nti naba western bali mu mirimu egisinga obungi fe abaganda tuli wano wetutyo bizeemu ebyabaganda byali wano ku state nebireetera obuzibu abasoga bali mu UEP naye mu beetikka miti ng'ate amasannyalaze gava waabwe bafunira alipoota yali nnungi kati mineral Kibusoga awo aba agamba atya equal opportunities by the gy'emirimu gyali badde alina kukola ki naye olw'okuba nti no nti tebakola tetumanya but those are the reports ezali badde zikola ki ezali badde zifulumizibwa era balirako ne report be yali agamba nti abasiraamu batono nnyo kati twali badde nga equal opportunity eyo ye twali badde nga tubuuza lwaki oddira police station noleeta DPC byakagaba ntegereka nga yakafuluma ekabali bana bonna ababaddewo nga noqualifying nga baqualifying bonna nobateeka wansi we nga tebalina ne experience DPC OCCI DC be bakulira station balina okuba nga balina region gye bava ekintu ekyo nakirabira ku Kano Ndawula mumanyi ono omusajja mumanyi mukwano gwange nnyadala Ndawula yawumulira ku kinakanye kye Kano naye nga yali adumira brigadier namba mu magye omuntu adumira brigadier kitegeeza tosobola kubeera Kano oteekwa kubeera brigade adumira brigadier namba obanga odumira brigade oteekwa okuba nga oli brigadier n'okweyongerayo omusajja oyo yali adumira brigade namba lwaki baagaana okukuza ne bakuza bano abaava eno ye n'asigala ku kyaka tulina omukisa omubi gwe kozi tewali mukisa mubi ekibi kye tulina nti tulina abantu ababaaluuka obubaaluusi okitegeera abantu abatasobola kusoma bitawandiikiddwa abantu abatasobola kuwulira bitayogeddwa okitegeera nina ekintu kyenakyogerera wano ku seeti kikutta omuliro ebyo byonna kibatawaanya naye nobody can stop naye kati wawano muŋŋamba nti equal opportunity yakiwandiikako yakikolako report namba that is exactly what I meant naye abantu babo babala Stanley yagamba abagona 2 ku 10 oba otegeereka naye ng'ekyamazima that is what equal opportunity should have done bano bonga mubatiitiibizza nnyo bano bonga oba kitegeera lwaki awali oli omu alina okubeera badeputies balina kubeera bano badeputies ate abali mu bifo ebitakola ki ebitali bya mugaso botuma simanyi kola kino oba akusinga emyaka oba akusinga experience oba gwolina okubeera nga olina ekitundu gyoba okubeera nga gwokulira ekitongole ekyo n'olyoka okukirirwako abalala nga 10 wansi awo twaweebuuze lwaki amafuta gasimwa Bunyoro priority esooka tebasooka kuwa Banyoro nti be balina okufuna emirimu gyonna egisooka awo ekitundu kikule so kati equal opportunity yasabye abantu bakyamu kubanga gundi gwe mazima nga bwe yabinnyonnyodde omukyalo oyo neze nakiyise kubejjagalira mu public kuba bw'oba onyumya bwe mba nga nina biliyoni gyengabanye ne bwana Saava okitegeera nga mu butuufu bw'ebigambo gwe tubadde tukuulira wali okuba akasimu oyagala mwana ali mu ddwaliro weetaaga emitwalo 10 weewola 2 kikiba kyakabi nnyo okutandikaza okunyumya ne ddiini wano mu maaso go nga twogera ku biliyoni
kugenda okutematema. Good manners demand that you should keep quiet. Oba omusajja temugenda mumuyamba oba muyambe n'omuyamba naye temunyumya ku zino ssente mujja muleetera ekizibu ayinza okukemebwa okitegeera n'awuliriza nnyo n'amanyeza sitano yazitereseewo ejjambya neekaaba ekiro oba ntegeeka so kakati oyo omukyala engeri gyakinagguka ng'annyonnyola ki abantu abamu ekisookera ddala oli ajja kwebuuza gundi oyo omukyala oyo nalubwatuka oyo avumenyo agambye janosale ffe tukola ki ffe tulwana mubeerewo ekitegeera mu byayogedde ebyo byeyeetonze naye nga bw'obitunuulira ennyo era ffe abantu ababaaluuka obeezaawo otya gundi obeezaawo otya sale it is true bwe baagala mu bageto bwe baagala mu abantu ababa bulijjo mubeere entertained okitegeera nga babasindikamu abo nga babacyankalanya nga bo bayisaawo nga bo ba minerals bakola biki bye bakolera eri bano bye babawaga muba bye babawe ekiro bye babawe ettutumu ntegereka obadde olaba wano era bwe yabyogedde abamu bakidde bati era bye banne mu giraasi ze ne batunka bokka kati muwano mulwana eri ne bakola ki so kakati nekino ekya paalamenti ekisinga okuluma abantu ku bigambo ebyo omukyala byayogera si lwakuba nti no kyayogera kikyamu first of all tugamba by the way how stupid are we lwaki tebali ekyo kyakuggula bantu maaso abategeera tegeereka naye waliwo omuntu kyawulira nagamba ono azannyazannya amanyi nti no tetuyina ssente ono ayogera ebintu bwatyo tetubuuzibwa tetukola ki Museveni bw'abagamba nti I'm not your servant nga mugamba laba ayogedde bannaaye I mean these are facts naye engeri gy'olina ozikola ki ozireetamu eba nkulu nnyo abantu bali bubi abantu banyiivu abantu bali desperate Mr. Kwezi abantu bali bubi kitegeera so twalibadde situkinaggukira mu bintu ng'ebyo bamuwa miliyoni 2 ono bamuwa bweziti oba bwe kiri musale amagezi mu kikweke kati alibadde alina engeri gyaweerezaamu ebbaluwa n'addamu ebbaluwa gye bawandiise n'agamba aba equal opportunity ffe tugwa mu kiti bwekiti ne bwekiti ne bwekiti okusinziira ku statutory weight ne bweti tetuli answerable to what kati President Museveni naye agambako kamya va ku magye gange mba amagye tegakola accountability era yakigamba Betty Kamya aigigi tutawaana na magye oba general alina biliyoni 10 tomubuuza gye yazijje yamanyi bwe yazikwa ntegeereka naye alina engeri gye yakikola ki bye yakireetamu kakati tekiringa ekyamiini eyamugamba nkuwadde emuntu onsabira ky'omusaala statements zezimu naye zambaziddwa mu ngeri yanjawulo Amini yamubuuza yababuuza mbawadde emmundu mwagazaaki omusaala mugende mukole ki nabagambye nti nti Uganda eno nyina firimu gye njigeraageranyako series bagiyita Gotham City Uganda eno eringa Gotham City Gotham City batuuka n'okuwa aba criminals ne babawa certificate of misconduct license ne baba license for good misconduct gwe kabyosasula oba ne license osobola okugenda n'otunuza gondi saaba emundu n'omubaka masaawa ge n'omubaka wa reti and everything so long as tomusse nobba n'ogenda kakati bwe bakusanga ng'obba wa police n'akusanga akugamba gwe ng'omugamba alina license kakati ye Uganda ntegeeka nti oli yababuuza lwaki munsaba omusaala ngamba we muntu ono yabagamba ayigigi tobuuza abo gye bajja ssente kakati gwe mu kifo ky'ogamba tobuuza gye bajja ssente mugambe nti abantu bange abo mbawa ssente okuva mu makubo bwegati oba ekitegeera oba oyagala kumanya bwe bazifuna jangu ombuuze nja kunnyonnyola oba buuza siddyeeko naye mugamba tobabuuza so kakati ono omukyala
byayogera bituufu naye abyogera mu njogera ya kinagguka, abyogerera mu bantu abaki abali obubi, ate nga mazima ga Katonda muggulu. Sente zaffe mukitegeera lwakuba nti muzaffe basalawo nti zino bajja zitwala nga simanyi classified, zino bajja zitwala baziringa bwe baagala. Sente ezisinga wano okusaasaanyizibwa amazima ga Katonda muggulu ze tusobola okusala omulundi gumu ne tuboggolera Amerika nga tetwetaaga buyambi bwayo, ziri mu mmotoka zetuvuga ng'abapakasi ba gavumenti. Genda otunulye emmotoka ezo z'aba PS awo na ziba under secretary ye yenyini alina simanyi V8 emukulembera emubemabega zitegeera n'otunuulira konvoyi z'abantu baffe kakati ng'oggyeko okuba nti no nti bavuga mmotoka z'amaanyi zinywa amafuta mangi naye kasita tebamugulira mmotoka naye ate kati n'owulira kakati ne bwanga si be bagimugulidde naye era still UPDF yegula amafuta agamotoka gundi yesasula abasirikale abamukuuma yegula amafuta ga gundi mu motoka ezo eziri simanyi waliwo alina eggulu oba neggala so kati n'otunuulira nti sente z'omusolo zigendera mu bintu bingi. Genda otunulye sente mayiga zakola ki ezigenda ku gundi ya mayiga kuba naye akumibwa UPDF nti ne bwogamba bugambi nti nti kati tusale motoka buli mubaka wa parliament yegulira emotoka eyiyo, minisita avuga motoka eyiyo, kitegeera. I mean ebyo byokka byali badde bitumala okubanga tulina ensi gye tugamba nti obusente bwo bwadde otuwa ne bwatatwongera zino sente zetulina zikola zitumala kuba kati minisita bwezi omuntu atasobola kugula motoka onoonya ki mu parliament onoonya ki mu parliament oyagaza ki obubaka era ogundi abamembers abasooka ba parliament directly elected baali yali 96 nga babaka okwesimbawo okubeera omubaka ng'ogyeko ekyokuba nti wasoma wali olina okuba nga olina kyomanyi ku mateeka kitegeera mujjukira 96 wali olina okuba nga olina kyomanyi ku mateeka wakiri ka certificate teryali teeka liwandiike naye nga abalonzi ffe twali babalabufe ab'ebiseera ebyo nga tukimanyi anti moruba twalina babubuga era nga bwe tugenda okukuba akalulu nga tugamba londa Patrick Kigundu munnamateeka omukenkufu londa Kawanga oba ntegereka kakati nga balina mwakati kakati nga tumanyi nti no nti n'okwesobola bakola ki beesobola era simanyi oba 1996 ndowooza babagulira mmotoka physical oba something like that. Waliwo mmotoka z'aba MPs oba balina kampani gye baa crediting ebagulire sikijjukira bulungi ate mwana wattu nga nali PA wa Kigundu naliyo mu parliament. So ekizibu kya madamu Anita Among akinaggukira ku baki bannayuganda ate bakoze ebikolobero ebingi unlike Kadaga eyabagamba nga nabagamba ezo mba mugenda zeewa public tegeeza nekola era ku mulembe gwa Kadaga bannamawulire baafunangamu nnyo Kadaga ya respectinganga nnyo ab'amawulire ng'alina amawulire mangi ga suppressinga. Yes kituufu mukikola naye kijja kunyiiza abaki abantu temukiteeka mu mawulire nyono ye abwatukira muki abwatuka bubwatu. So equal opportunities mugezeeko okukola ebintu mukole reports endala ngezo gye mwakola mbadde sigimanyi muzi publicize. Nina wano muganda wange tatya nako ze bamuyita nagamba waliwo story ya equal opportunity mweri mugundi onagiteeka naye nga yakunzijukiza ekitegeera I don't expect anything era yamala ennaku nga 3 kati nga ngamba naye bwe nagenda ogisoma munga nki nga nnungi era story twagiwandiika gyeri ku investigate naye ndowooza yayagadde agende mu parliament tusobole okumumanya nga bamanyi nti oli nalubwatuka agenda kukola ki ajja kubwatuka abamanyi
public service Ministry ya Public Service. ani agikulira Mululi Mukasa. oyo minister ani PS tebaleeta luusi nakyo Luse Nakyobe akolera President Museveni emyaka gyonna be bantu abakola ebintu ebitali mu mateeka yalowooza nti agenda kubagolera buli kimu. Kasozi yatugamba nti waliwo gye bayita hama owners mentality buli walaba ng'alowooza musumaali ayagala kubawo okitegeera kakati tosobola kuŋŋamba kintu ku Luse Nakyobe nti yakoze kintu bwe kito ne mwewuunya bw'atakikola lwe neewuunya mba mwewuunya. So kakati ku byokugenda ebweru mbeera mbagamba wano naye lwakuba nti amazima gakaawa Mr. Kwezi amazima mazibu era mutusaasire nnyo ku abagoogera nga bwe gali tuyita mu biseera ebizibu ennyo kitegeere singa regional sittings zino nga baali bagamba nti naye bannaaye ngeri gye tuli mu East African Community Parliament twagala egenda etuleke Arusha bino byagenda eggulu tewaliwuliddeyo akiri wakati ekitegeera babagamba kali katono zaali sente ntono kati babagamba genda eggulu naye singa babagamba tugende tutule Arusha tunavayo tugende Nairobi tunavayo yomu baali badde babuuza Basenyonyi tusimbula baali badde tebabuuza mwazijjeewa so kati tulina obuzibu obwo nabana abaana yes ennyonyi bazirinnye bukulu situganye naye awali ennyonyi tugenda mu nsi ndala ye alaba kyamaanyi nze nabawako nakyokulabirako kya Jenosali nti obulwadde ne buba bwakumutta agamba yafiira Uganda wali egermany eddwaliro lisenguka ne lijja tazaagala wali omuwuliddeko gaali kulinnya so bano abaana oluwulira ntino nti waliwo okulinnya ennyonyi eyo tabu temundeka ngaffe abaana mu primary edda nga kitata kinajja basosolamu abaana bagenda ku mipiira ng'owulira bulinnya bijjukirira eyo ne bwoba oyinaemu ng'ogenda so kati bano abavubuka balina obuzibu obwo nti bagenda mu nsi ndala bagenda kutambulako kitegeera mwena ate abatamanyi mwe abakyala baabo abavubuka abo mulemereko omugambe mugende mwena kitegeera ayinza n'okulwala n'abisazaamu n'atagenda bagenda mu bwenzi kakati gye bafunira obudde obukola ki osindike loopu ne miliyoni 5 kakati gwe mukyala loopu n'abo bonna 37 ekitegeera nga bwe baagaana okugenda eggulu kati mubagambe tugenda bawerekerako allowance babawaza ati lwaki tetufuna paketi nga bali bafuna emmwanyi za Uganda eziyitise Germany ate zibatunda ebungereza naye yangambye ndamuga nti baminisita baffe lwaki tebabigenderako naga nti ababeera bulungi n'amalala tebalinaku by the way nagano ge mazima agakaayira ddala abaana abo bali mu kugenda mu bwenzi alina kwagenda okugenda naye oba agenda omumusookayo amala akomewo tokitegeera tebagenda kumalayo weeks 2 kakati bagendeko babalambuzeeko awali abachina abeetunda awali wali ekimanyi nti wano naffe tulina abakoleya bamalaaya abachina n'abaki webali naye kabalagala awo olaba waawe waliwo nebbaala z'abayingi nga beetunda olagendayo okuli lwaki osindikayo omulabi kakati ono gwe yagenze ajja kukomawo then bamulambuzeemu atambuleko mu abo aba n'abazungu we bali wali oyogera gye emboozi n'ogireka mu kkubo kyekizibu kyosinga okukola omulabi waffe kati yeesunga gwatugambye ntinete mwanyi bazitutte Germany otubulidde esaza bumwe bazitutte n'ekyalo so kati bwe banaamala abo kakati ate alyoka atumyeyo omulala eyamulemesa Uganda
amugambe alinnye agende kitegeera kugamba mu weeks ezebbiri ng'abaana b'abandi bakyankalanyiza n'amaka gayonoonye okitegeera nga naye ffe bannayuganda ffe tumusasudde okkola nakirabira mu ttafaali ekyo kamaliriza emboozi njakugonzijukiza so kakati sente ze bagenda okwonoona nga ffe tubasasudde bagenda zonoonera mu bintu ebitakola ki naye ng'eggulu byali tebyetaagisa nkulaba okwabo then kino kituzeeyo mpata nze mbabuulira mazima ogambye bali 3 mu bameka baba mu centro wano ne basobola okusaidde ne ku lupapula ye lwaki betumanyi bokka kubanga bwe baali bakayana ku kyeggulu kati bwe bali ku kino naye omanye omuntu omukulembeze mu nsi yonna asinga obutawa kitiibwa byamizannyo omumanyi bamita pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tabirabanga nawe gambye tabyagala bikola lwakubeera mmwe nga bw'ogambye mbuno mumukaku yagenze nali akakoola ddala akalya ne pulezidenti Museveni byakola basinga kwagala kyabo nti kabyobagamba ku mupiira boba etizoke mubaweeza omupiira anti mumulinda ajja abafuge agwagala ne basketball okwagala emizannyo Mr. Kwezi nze saazannyako mipiira nze emizannyo gyange gyenzannya mirala nnyo badminton table tennis kati nze ebyo byokwekaka sibisobola ntegerekeka naye ate emipiira tugitegeera kubanga tugimanyi nze nali maneja w'emipiira wa ttiimu ya kooki nga tukyali mu masaza ebbanga lyange lyonna era nga omulimu gwange omukulu is to solicit for funds eziyimirizaawo ttiimu ne tutuuka enamboole netukwata ekikopo nendaba abasajja b'emmengo bwe baga mu ssente waliwo kintu kyalinga eryato mwe bazikuŋŋaanyizanga kati nga nze maneja weeri one of the managers nalina access mu kasenge kebakola ki naye nga walinga oba wali kone engeri gye bakuumawo njagala okutegeeza twewola ssente zaatuze kooki n'abazanyi naye ekyo mwali naye nga ffe tuwangudde ekikopo ekyo mwali mukisuubira mmengo eyo ogiraba nja muwolereza okitegeera nabirabanga mu nkuuka n'ekitobero nalabako omusajja omu yayoola ssente n'azikwata bwati gwe ssente oziraba nga teziri mu kintu wabula n'oyoola buyozi n'ozikwata bwoti n'otambula n'ogenda n'omukyalo omu naye najja n'ayoola n'akwata bwati kati nze nenzijja nga ngoberera ono omukyala nga zijja ziggwa woolondera obukadde 2 obugudde ku ttaka nze kenyini nafuluma eri gye nalimba ngendo olaba ssente zigenda zikola ki ngendo olaba omuntu abulirayo ayingira emisinde gye yali agenda kati nze nengenda woolondera miliyoni 2 kakati nze eyakola tazanya mipiira takola at least mmanyi nti omupiira akwati mujowagire ekubonyaabonya omupiira is a business baba kubi ate ki ekitegeera naye kati guno omupiira netugenda Uganda Cranes egenda kusamba oyo nalwemyusa n'alyoka agenda buli mbawadde obukadde 5 bwe munaagoba mazima ga Katonda mu ggulu ttiimu gye mugenda okuteekamu obukadde obuwumbi 8 oba 9 bwe bawangula balagawa ngate waffe Uganda Cranes abaana tebasusa doole allowance nga bagenze ebweru naye bali bafuna lusamba bagenze mu bwamalaya n'okusala amasalu so kati President Museveni yajja bale kati ebyo byebaagala nti mubawe bagende kati mu weeks ezebbiri nga bazannya mukole kino muyiseewo kino mukikole ki make sure nti mugenda nabyo birina season ekyo mukikole nga bali mu mipiira tegerekeka ne biyitawo kyali kitya mutofa toyogera ebye Dubai bye wasirikira awo kansibule kubanga nda tukulibwa bye Dubai etofali nalyo lyagenderamu abakungu mu ngeri mu nkole y'ababaka abazanyi emipiira Kenya bali abantu 3 abasinga okuŋŋaanya abakyala be batwalira mu ttafaali abakungu ogenda okwesanyusaamu nabo wabo kuliko omwami bamuyita David Ntege yewa protocol naye abantu abo bafumbo ate kati Ntege baali bamukubira ne mu kitundu wali
Sheeka tuwamulabye Ntege baali bamutema mu kitunzi ng'ekimutemya. Oli bwamubuuza omumanyi oli mukwano gwange n'abaana bange bamanyi wabadde ozze kukola ki ku mukazi wange kale kyogere nkusonyiwa ono yaze n'ekondo mu waka ng'oli bwakyogera bantu naye yabadde simufumu okumuteeka ku social media amatugende maaso naye kwezi oli mwana wa Kanoni. Ntege baali bamukuba ne mu kitunzi nga bamukubira mukyala misana naye Ntege oyo omulimu gw'omukulu era ekimukuumira emmenga awo ku bwa protocol kuyiyiza abakungu abo abakyala ab'okubeerako nabo abakungu ba Kabaka. Ate abakungu ba Kabaka abo bakoze omulimu omunene nnyo ogw'okwonoona amaka g'abantu kubanga abamyuka bakatikira ababiri abo balinako n'omukyalo omugwe bali mu kulwanira era baabijja mu ttaffaali mukyalo we bagendanga nnyo naye mu ttaffaali kati omu n'amwagalako n'atabera siriasi ate ono ye n'amutwala n'amuwasiza ddala n'amuzimbira n'amaka eyo kati ne bamala era tebakwatagana era birabika bye bimu kuba babbye sente za Kabaka mpitirivu. Kakati omulala omukungu era abanoonyeza abakyala bagamba ye mukwanyi waabwe ow'ekyama yabakuŋŋaanyiza abakyala bamuyitaho ku Mukasa. Oyo wa Sabulinazi era ye yaleetera Katikkiro okutabuka n'omukungu omu emmenga we yali omuwanika gwe baali baleese erinnya gw'olyogedde naye nze mbadde ndireese kati era ekyabatabula yali mukazi empalana yaabwe teva ku bintu birala ekyo esooka okireke naye empalana yali yatuvuddeko dda kitatuliiko abasajja basala bigambo Katonda kakati ebyo bwe bityo bwe bibeera tusibuleko maawo kubanga abakulu batambudde njagala osiibule bwe kuba kaagamba muwaayiriza ng'agira nze kuba nze nja kuleeta butambi siina buzibu bwekyo nakyalo laba bamutwala mu kooti ku byakati baali basaaga naawe omanyi okulumba ennuuba nja kufundikira nga mpa submission yeno eri abo ffenna basiniya abali mu mawulire mulimu guno nga mbasaba I think it is high time now tutereze omulimu guno tugugobemu abantu abataakusoma kubanga it is too ashaming okutuula wano Stanley kizibu okuba eno n'ogenda omasikaledinga nga nti oli looya n'oyingira ne kkooti owolereza omuntu nga tolina ki bisaanyizo era tosobola kugamba nti oli dokita nga tolina bisaanyizo. Lwaki ffe tukkiriza abatali ba mawulire okujja okumasikaledingira mu mulimu gwaffe ng'ate ffe abali wano ebitongole bino kati kabagambe waliwo abantu abali abatudde abagamba nti tuli ku payroll ya gavumenti naye nga tusasula emisolo gavumenti gyetujjako bw'ojja n'okuba akalango nga ka gavumenti bagamba oyo bamusasula naye ng'ate bo beerabidde nti gavumenti ku nkomerero ate kugamba mpaaki mpa omusolo gwange kati obuwumba tutu obwo buli mu bantu abalowooza nti tugenda kukola nga tulina kuba baavu nti ne bw'osiba ettaayi eyo bagamba sale yakuwadde ssente okitegeera nange era ntwala okusaba kuno Jeno Sale bw'oba gy'oli mpa ku ssente kubanga bampadde ssente zo nnyingi nnyo zendidde nga sizimanyi bagambye olina gye wampadde 10 kye simanyi njagala mu meeting ennaku sizaawala nja kumugamba njagala ssente kati ebyaddala namugamba abawandiikireyo akabaluwa njagala ssente ebyaddala bampadde ssente za crime intelligence bampadde ssente za semwaye za iso munyambe mumpa omusala gwange ogwo kubaga nti mugumpa ndeke kubanga mugulira eyo ng'ate abantu balowooza nti nkola ki nti nsasulwa. Nze nasoma amawulire gano ate era nagasoma nga nzize kukola mulimu. That's why we have invested. Stanley nasobola okumpaako obujulizi. We've done several reports eziwerera ddala nga abantu kubanga togenda kera ku makya kwezi ozunge mbwa nti kakati noonya gundi bamutteeno bakola ki nga tobifacilitatinze. Bwe muba nga mubadde mumanyi nti tuli banaku. Speech yange ku ntaana y'omwana ono ejja kummenya nnyo. Abonye n'amawulire. You understand? Two. Simanyi oba bamugambye ngenda fanca naye. Sobola musooka omuntu omuwagizi wa Arsenal obudde bwonna omutima gumukutu. Kakati njagala abantu bakimanye nti tetuli wano nga tukola bintu bya bwereere. Nedda n'ebirango bye mulaba tuzannya munera babisasulira. Kakati omuntu abeereyo n'alowooza nti tulina kukola nga tulabika bubi ekyo mukiveemu
abalooza nti tulina kukola nga tusiiwuuse tetulina kyakulya tetukola ki nedda eyo levo twagibaako dda tosobola kutuuka mu myaka 18 ng'oli mu mawulire nonga nti ate ogenda kufaanana ng'ono eyakajja atanaba nakumanya nti balina kweyisa bati oba agaluddemu naye nga tibyetagalabamu kisengera nga tagalabamu kubanga banjira mwebalenga ye mu pakasi okitegera nze najja nga mmanyi nti emyaka gyange gye nziza okukola wano n'omuyita n'omugati gwange ndawula jangu tugire wano waliwo akantu akyali bizi naye nga sitole gyali kaba mu myezi kyakugambirako ali bizi ogenda mu emitwala ati bye bannafu. So all in all, guys, let's fight for the dignity and respect of our job. Wetunatuula obutuuze ebbali ne tudda eri bano abantu abakedde obukezi ku makya afunyeyo akagundi awo nayagala nti alowooza nti naye amanyi bagenda tumanyirira mulimu guno ate bagutuumuuleko. Simanyi ddiini gyakijje naye nga kyamazima omulimu gw'amawulire kuba kuyitibwa naye bwe muba muyitiddwa mugukole mugukole muleme kusuula nnyo esix z'abantu kintu ne bwe banga twakisoma genda soma amateeka agakibuga bategereke mugezeeko okukola ki then njagala siibula mwenna simanyirwa oba ntya waliwo ngamba nti oba abantu bano mbeetondere niŋŋamba bulijjo mbagamba bannaye mulina okusoma ebitawandiikiddwa mulina okuwulira ebitakola ki ebitayogeddwa kuba Mr. Kwezi sijjanga kukumpewo nga nywedde eno waliwo abangamba mu kikopo muno mubeeramu njaga abangamba mubeeramu walagi wekitegeera naye nze mbasonyiwa olw'ensonga nti abantu tebasobola tutegeera byonna tebasobola tutegeera batumalayo tutegereka ate ng'omulimu gwaffe gwakunnyonnyola onnyonnyola leero nonnyonnyola enkya nonnyonnyola luli maybe no before you know you can crack someone's good noyingira mu kkono n'omuteeka mu kyomutaddemu so njagala nnyo abantu mugende mu maaso n'okwagala ensi yammwe. There is no other place to call home. Ebisigadde byonna tubirabe bulabi nga bwe tubipangira kyekiddako. Nze nabagamba gavumenti ya President Museveni eri mu kawungeezi kaayo. Bino byonna byolaba batwogerako ebikola amawulire, it is because of omuntu bw'aba akula atandika okukola ebintu ebitategeerekeka. Ekitegeere jjajja ne mumujjukiza bujjukiza jjajja bwesibeeko akaleesu awo nga we yaba ayagala kunnumba genda yagala kugenda buginza tebakyaswala. Ekitegeera kati President Museveni emyaka gyalimu kwogera mazima yakikubawo nga bwe kiba kikutta nekikutta kugamba ye gavumenti nayo yennyini wekuza okukola kyokutuuka ku ekyo. So bwe mulaba nga tutuli mu mbeera eyo tulina kwetegeka ffe mu minds zaffe ffe kennyini mbagamba mukyuse obukulembeze bwa paalamenti. Ensi eno mujja kuba mugikyusiza naye bwe mugenda mu maaso n'okulonda abantu olw'obugundi bwa munnyo bwe twalaba jje ekisolo n'ekisolo ekirungi twabulaba abaali babugaba si be baawaakati si be baawaakalu. Ekyo nno kyansanyusiza. Nawulidde nti ne mu paalamenti bannamawulire balonze ne balonda muganda waffe Ibanda Mugabi okitegeera against Speaker Anita Among his what candidate. Ekyo nakyo kyansanyusiza nti kirabika society egenda ekola ki ekyuka kubanga Anita Among agula akalulu n'asinga ne president okuba nti yalemedde okunyenya bannamawulire okubakozesa kyayagala. Ekyo kyansanyudde nnyo 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 era ne mpulira nga am proud of being a what ne bagaana ne balonda omuki omutuufu. Kati njagala ekintu ekigendebwa baleese Ibanda Mugabi ate atayise ng'omwagaza ati twogera ku mukama we eyagudde Anita Among. Naye olaba Anita Among ali mu akalulu mu kikomera kya paalamenti bwe muti kitegeeza nti nno tukyalina abantu abalina abakyakozesa emitwe gyabwe. Bannamawulire ba paalamenti mbaagala nnyo mwebale nnyo sigenda kuba n'eminga kuba abasinga mbamanyi kitegeera naye balina okuba beetegeerera. Kati njagala ne bannayuganda tutandike okwetegeerera tulonde ababaka abagenda okukola ki Namboze gwogamba yaleetako abapoliisi bamukwata ne bamukwata ne bamutwala ddene n'amala n'akumawo ng'amawulire gamaze okubikwata.